Moses Lutu mu Australia abeerako essaawa ne ewaabwe ndowooza buyinza okuba kiro bayinza okuba bateekateeka kwebaka naye programu eno emusiba nga akyawuliza agamba nti I have heard you and I wish you the best of the deliberations are missing that program for today, but I will be there shortly. I wish to thank PPP President for he has fully represented me. Muko Michael Roberts onona abera Bungereza London abera ko kumukutugunonga awuliriza webalire ddala ndabira mwanyinaze Sylvia awamunde Nicholas Mugero abera Manchester naye nga at the moment ali Uganda awuliriza webale kubeerako webale nnyo webalire ddala Kampite former RDC and always an RDC Chisanja moyo gwanga sebo ne yanzizanya nanze ne bazizanya batesa bona kuluno bakuba bateekamu okujjula naye nga sebo nze okusooka ngamfa abantu abatandika ku CBS mabegeri katukyali neeri ne bazanyo government mbadde simanyi tejemia ka unit muina gundi naye namwe wale kuwereza abawereza ba CBS n'olekyo ne bazaga upanga mutebaza babulekera mbwa nefa abatoni tulina okukola ki tulina okwebaza sebo kirali kyokubiri wano mulina sabakristo wa Christ kingidinali tuva Lubaga funa basaseredoti ate mu badiko ne abafunye kuliko no wa mto wange era tugenda kawo katono n'olekyo twebaza nti twebaza sabasumba okutikira abasaseredoti abo ku mudiko tukola party tukola ku basaseredoti bakigala sebo ku kine ekyeteeka ekikulu Judy Mbapali ojjukira bwe twafuna obuzibu mu 96 ne mugenda muzira aba netufirwa abana omwana omwale yatesanga yabanga ikalangala badamya lubeka bonane babagoba mpe bintu byokuziraazira ebintu ebitegerekeka yes mwatukolera obuzibunga olonjogera nga wa DP mu buseero n'ebiseera ekintu ekyo kye mwatukolera ekisooka etteeka lyoligamba litya kubanga lulo procedure ewa speaker obuyinza okugenda wonna nze nanze kye ngamba Saddam kyataabagambye Saddam naye alinga mukolofiya Chemutamanyi President Museveni ekimwanguza engulu eyo basigala emyaka mingi nnyo nga batuwangula n'atula n'agamba kiki ekituwanguza n'agamba katusenvuleko bw'ogaana olukiiko genda eggulu politics oba omubaze banakuwa akalulu ng'oli ku nasono obulomuna obujambukanda kukawano guwanupu kubanga eri yonna weyagalayo n'olwekyo nze kyembadde nsaba parliament kakosti katuyinza okakende kubanga saba nga bwewayogedde era ensaasaanya y'ekampala teyenkana n'eri tutulemu tulabe tukendeezeeko parliament muleme kuba ate ekisekererwa muyige okukendeeza ku ssente mugwereko nga nze naliko omusomesa w'ekereziya olumu tukolerako obwereere musaleeko si buli kiseera nti mujja kukolera nga ssente oba mugenze eggulu musale wakati n'abantu bategere nti mwasaze muleme kutwala sente zenyine mutwala bunaku kubanga munaku mutwala naye nze kyeba nekyenjagala obagamba member ba parliament kati nga mugana kubanga nze nva nakawawesi akawawesi tezanya tekuzanga oyogera ebitajja mulina okwegendereza kati ekiseera kyetulimu mulimu ebitundu ebimu ebitafaayo ebirondo obulunzi naye nakawawesi tebakuzanga oyogera ebitajja Judy toyanza nnyo former RDC Chisanja mukirize mpite muganda wange Mukaku neka tusoke tuve mu birango ya gatusakiraga parliament ngagamba nti Mr. Oscar speakers meeting with LOP and top management of parliament Dr. Kefa is talking about didn't happen. LOP went to America on Wednesday evening for the NUP convention. The meeting had to take place on Thursday morning. Mr. Oscar, when Parliament was closing its third year at the State of the Nation address, Speaker communicated that Parliament sittings would be moved to regions. This was communicated before the reading of the 2024-2025 budget. This meant that the Commission had budgeted for the event in the budget. This therefore tells that there is no extra budget for those events. Also, every member of parliament is going to receive allowances as stated by Dr. Kefa. For the regional sittings, the allowance will be given out without discrimination on who will and not attend. Even those who will not go,
that allowance will be wired on their accounts, because Parliament won't be in a position to know who will go or not unless an MP officially writes to the Speaker and the clerk. Let Dr. Kefa tell the country whether we will return back that money in case people don't go. Yes, sir. Kulu. Mu wiki Ssaabasajja Kabaka baffe wetwa Obuganda obwakuŋŋaanidde okuggyako abamu okwebaza Katonda okumutukuumira n'okumalawo acidic language ebadde eriwo. Ate mu wiiki y'emu mwe tufunidde na bino eryokanga neekola ki netonnya. Ssaabasajja Kabaka akole ki awangaale ne maama Nnaabagereka agerekerwa Buganda. Omwezi guyise gumu nawuliriza Lope ow'olwaleero Right Honorable Yoweri Bishekezi Ssenyonyi ng'agamba nti ye bukyagenda ku kifo kya Lope tatuulangako mu lukiiko n'olumu olw'akakiiko akafuga Parliament. Era bwe baamubuuza abannamawulire yaddamu n'agamba nti nze tebampita. Wano tulinawo bammeeya, waliwo ne mukulu Jude Governor abakukikola e Masaka lwe baamulonda ku bwa Governor n'agamba nti kanso zituula naye nze tebampita. Nandigambye nti oyo Jude baazaalira buki. Ekirala kyeŋŋamba ku kyalo muyinza okukiteebereza. Muyinza okukiteebereza. Lope ankiikirira nga DP nga NUP nga ebibiina ebirala tatuulanga kubanga ye tebamuyitanga mu kaki. Kakati olwaleero ate tuli mu kulobesebwa okulala. Okulobesebwa kwe tugenzeemu feeza enkiiko ezituuleyo tetujja kugendayo. Bizinesi ye California oba wakati yenkulu. Naye ekibiina kigenda gavana allowance kuba tuwawudde mukulu Sewungu ng'ali mu lutalo oluyitirivu nyabuuza abo abagenda buli kaseera ku lisiti ya Nuupu ne bafuna allowances baba balonda batya. Naye nga guno gwe muzannyo ogubaddewo bwe baali bakyusa Lope n'ebifo ebirala bagamba Mwami Mpuuga n'abalala babadde bufedde batuwa trips zimala okugenda ebweru. Kakati katuddeyo Katonda twetegereze kino. Ababaka bwe bagenda ebweru bafuna kati nga Lope ye afuna $7.5 per DM. Ku party business oba ku $7.5 per DM. Anti ng'atambudde ku party business oba ku business ya government. Ng'atambudde ku business ya Parliament. Ku business yaki oba atendinze ebyo birala kubanga waliwo olusibe tuwe ennaku 6 oba 10 ate ne tubeerayo lumu. Ebyo nabyo bikyali eyo. Ebyo nabyo bikyali eyo. Tetunaba kulumirwa amasomero ba Kanaala ge baayogeddeko. $7.5. $7.5 bw'atambula ennaku 10 mu mwaka ogwa Parliament ate ng'era kikolebwa kubanga ne bw'obala zino ziyakagendako ziba million almost 3. Kakati bala ababaka 10 ze almost eyegenda mu 1/3 billion. Ababaka bwe baba 10 bokka ku 5.29 nga be batambuddeko ebwe baba bikayaniramu nga bw'owulira. Era basinga ogamba ze tebampadde speaker teyampadde kino teyakoze kwe kukaayana okubeera wali. Sente mmekezi bazigenze ate nga zisaasaanyizibwa bweru na kugenda ku mabaka accounts ziri person. Naye democracy ali expensive. Democracy project tetwandyagadde nnyo okuba na sente nyingi. Parliament yenu mukulu Oscar njagala abantu bategeere budget yaayo kati nga ku buwumbi 7.2 eri 2%. 2%. Omaitulobesebwa mu bintu just 2%. Era ne bazanyira bino
Kuluno kububumbya ensamu obubiri bayina akamina buse akasekamu n'ekitundu nga parliament teziwera na bulungi naye that is 2%. Mu 2% yeeyo budget yayisibwa era bino byonna ebigenda okubeerawo byonna bigendera ku budget yeeyo kujjako nga banatuleta supplementary nga bwakyogedde naye bwe kiba ndi parliament yeetaaga okusemberako eri abantu once in a while. Ekyo nze mukaako tekiyinza kunziza wano kulobesa abantu okubagamba nti omanyi bilioni 5 zezigenda okugenda naye nga ababaka boolaba 3 byakuna batambula na wano ne bwebati bagenze bweru ku committees babeereyo ekyenjawulo zo biba tebirangiriddwa naye bafuna allowances zezimu bonna era baba mukaya nanze tebantu tekugundi komiti yange saga era olubakubira ndikaputolwa omanyi wano tukyakolayo omanyi botakamula mino tofuna sente kakati kiriko mutawaana ki abantu bababuulidde ab'eggulu ababaka bagenda kujja ne order paper this time egenda kubeera adjusted mu ngeri emu oba endala etunuulye nnyo ebizibu byeyo ne Masaka bwewatyo ku lwa Buganda n'awalala kigenda kuba kibiiki n'ekonome okumwenyaamu ey'ebitundu ebyo nga sente zisasaanyizibwawo bano aboogera bwe bati bagenda tugamba nti kyani owa Africa tetumutegeka kubanga kijja kuba too expensive ndi ebyo nga naamu bwe zaaliwo n'ebirala tetubitegeka kubanga kijja kuba too expensive. Agezezza ku muntu afudde babadde meya nnaku musana lwafudde newandibadde tuli mu nnaku newandibadde awaka waliwo obwavu naye era oluusi obaako kyokola ku lw'obulungi bwaki bw'embeera eyo ebeerawo. Ennaku zino 3 ezigenda okumalibwa eyo oba 4 ezigenda okumalibwa eyo ku bilioni 5 ne bwe kibanga nezo baga sente sisintu nene bwe ziba bilioni 5 nze mukaakutondobesa ku ekyo nga jjo bayisizaawo akasekalamba ne bakawaroko kasekalamba mu nnaku lumu tewali ayimiridde kuwakana nnyo saalabye mwami Sewungu saalabye Ropu saalabye ani era ne bayisa kakali njagala tumanye ani azannya muzannyo gwani bwe banagenda eyo ne bayisa byonna bayisira nga tebatundudde ku electoral constitutional and political reforms tebatundudde ku bigambo by'ettaka tebatundudde ku bizibu ebiruma abantu omusolo n'ebirala banaduuka ne bayisa obuwumbi n'obuse nga bayisa eyo kati mukulu Ropu Yoweri Bishekezi Ssenyonyi atajja kukomawo nga wayisa ebbanga nti bino babiyisa siriiwo njagala kubaako kyembiteesaako bannange tusitule ku mutindo tumanye buliwotayiza omuntu naddirwa otebuka omulabewo bwe kiba nti eyo wayinza okuyitayo n'ebintu ebitagasa bantu beerawo togenda California kubanga abe California sibe bakulonda. Nze njagala kumaliza okuteesa kwange okw'olwaleero nga ngamba bino byakulobesa singa bakadde waffe Ropu bagoberera ezo sente 1.7 billion biki n'endala ezigenze ezo nyingi okusinga bammemba ba parliament okujja abantu ne bafuna ne feel owa north n'owawala ate n'ekisembayo mukulu wakyogedde mukulu Keefa newandibadde nga aba north bajja kujja bafuna allowance nyingi administration ya parliament kwolwo bw'onobanga gwogenze mu north ate gwojja okufuna allowance kuba nabo batambula ne bajja wano so kino kyakubalansinga mu administration sikubeerawo okutulobesa tweza nnyo tweyanzege njagala nno kubalansinga debate eno abawatawagira on side towagira sebo jangu mkulu Dr. Kagwa Nsereko yosebo nayanziza nnyo Dr. Martin Osikakintu amanya Dr. Swaibu Kagwa Nsereko munajjema Ebusiro North era omwogezi w'ekibiina kino ow'eggwanga lyonna. Kituufu ensonga eri mu ddiiro eri mu mateeka era entuula zino zaali zituddeko ebweru wa parliament naye omwetooloolo ku bwago gwe mulundi gwago ogenda okusooka. Ensonga zino zibaddewo emabega tetusobola kuzisinziirako tugambe tuwagira oba tetuwagira. Nga bannagakyali mabaga abali wano ne miliyoni ezituwulira ebweru tulina okufuna obwerufu obusembayo ku nsonga eno naddala bwekyali empya nti tulina okukuba tooki mu mwami oyo oba omukyala yaleeta ekirowoozo kino kyekigendererwa kye
ekigendererwa kye nga kubanga nga ndi doctor of philosophy kyolina okumanya nti omuntu buli kyakola oba buli kyayogera wabaawo ekyekifu ekiri emabega waakyo kyetuwulirako olwaleero nti paliamenti egende mu bantu abaffe. Paliamenti eya mukyala Kadaga abantu tebagifiiringa, paliamenti eya sekandi tebagifiiringa, eya yume tebagifiiringa. Ekyo nno ate kijjira mukadde wano ng'eggwanga lyaffe lyeriisa nkuuli ku bulyake n'obulabbayi. Kijja kuba kyakabi nnyo Dr. Martin okuba ntwasinziira ku lwediyo ya Ssaabasajja Kabaka ku muzindaalo guno ogw'ekitiibwa olunaku lwaleero ne tuwagira ensonga bannayuganda gye banaazuula oluvannyuma nti yabaddemu obulyake n'obulabbayi. N'olwekyo we njagala okusinziira wano Dr. Swaibu Kagwansereko ntume ku bitongole ebirwanyisa obulabbayi kwe kimu ku byo batutume maama Betty Kamya kubanga ye memba waffe wano. Olukuŋŋaana olusooka lujja kutuula nga 28 olwaleero ziri 11 atufunireko obufunizi alisiiti ey'omuntu eyasuze mu woteeri eyo olwaleero ze yasasudde n'ono anaasulamu nga 28 zagenda okukola ki okusasula. Ono atwala kubanga asula omu zasasula zandibadde nnyingiko okusinza oli asasula agenda okusasulira abangi. Awoka ne documents endala weziri waliwo gye bayita local purchasing order. Documents osobola okutandika ku maama Kamya oli memba waffe wano ne bwokuwa obukubi olwaleero essimu amateeka gakuwa obuyinza bakuwe manager wa hoteli akuwa lisiti agikube ku WhatsApp ne procurement officer owa parliament. Awo bwanaabaawo enjawulo mwami meya Masaka ku mafuta gajja kuba gayiiriddwa mu kidomola kya liita 2 liita emu ey'amafuta paraffin neeyiibwa mu kidomola kya liita 2 ekyokunywa. Awo amazzi ago tegajja kutta naye tegaba malungi kunywa. Okay, twenza nnyo Dr. That Owekitiibwa Mayor is trained. You heard him dissecting national matters. Budu Oye, we just got a new bread. Mukyala Nalubega. Neyanza nnyo ssebo mukulu Martin bateesa bannange mwenna mbasaamu ekitiibwa. Sse Nalubega Grace Mbaraka District era ssebo nzikiriza ntegeeze bamemba baffe bonna aba National Unity Platform nti ng'ennaku z'omwezi 26 tuyina olukiiko lwaffe era tuyina n'abagenyi okuva e Kavule awo ku kitebe kyaffe ku Rakai District. Era ssebo nzikiriza nsaasira abantu b'ekiteezi kitalo nnyo olw'enjege yabaguddeko. Tusaba Omukama abagumye mu ngeri y'emu. Njagala okuyozaayoza leediyo yaffe eno eya Ssaabasajja Kabaka okuddamu okukkirizibwa mu butongole muyogeyoge nnyo. Bassebo ne bannyabo okudda ku mulamwa. Ssebo mukulu Martin olwaleero ŋŋambe nti ffe abali wano tuli ku minzaani. Nsaba abawuliriza ffenna tuwuliziganye. Mukulu Martin okuggyako obukyayi ng'omuntu abulina ku mulala. Nze mpuliriza obwedda abateesa niŋŋamba oba balina bukyayi ku Honorable Joel Ssenyonyi. Ekintu kigenze tu personal. Tutunuulira ssente ya wa musolo, tunuulira palamenti y'eggwanga. Palamenti eno ebaddewo ebbanga lyonna. Eggulu gye boogerako erina babaka ba palamenti mu lukiiko luno. E Masaka balina babaka ba palamenti. Ankole erina babaka ba palamenti. Babadde nga batuusa ebizibu ebiri mu bitundu gye bava. Olwaleero okwonoona omusimbi w'omusolo ositula omubaka wa palamenti ow'eggulu omuzza eggulu ng'ate ogenda kuteesa ku bikwatagana ku ggulu nga n'omubaka mwali. Honorable njagala tukkiriziganye. Singa babadde bagamba nti tugenda Masaka kusisinkana bannamasaka nga palamenti abantu 5 batule wano naffe abannamasaka ffenna tutuule twogere ebituluma ekyo kyawukana. Bagenda na tenti zaabwe oba bagende mu woteeri zaabwe era ezaabwe bano ababaka. Mukulu nnaku musana saagala weematize teri mubaka agenda kulya nkoko kuba n'abookya mu kyomo. Teri agenda kunywa caayi mu bano bantu tonninnyira. Bagenda kuva n'abantu abo wano mu Serena era bagende babasasula ogwo omusimbi omungi. N'olwekyo nze ku lwange mbadde ŋŋamba eno palamenti gye tuliko olwaleero basusiza okwejalabya.
olwaliro luno nga nze aveera kayite tulina na luguudo olwaliro omukyala azadde kawempe talina naddagala bayinza kumuwa kumira omusaayi gukome olwaliro mu Cancer Institute nga temulina ddagala mukulu Martin lwaki boonona ssente ze nnyingi nga te ne bwe banaagendayo kugenda kuba kunyumyamu bunyumya Honorable Mbabali akugambye Masaka baatulayo bali buli bicepere tewali kyakyukawo Martin tuleme kumatiza banna Uganda ne bwe banagenda mwankole ne bwe banagenda eggulu ne bwe banagenda watte wali kigenda kukyuka nze nvo waggulu nga ngamba Parliament esigale wano ababaka ba Parliament abatukiikirira bagende mu bitundu byabwe babuuze ebizibu ebiri mu bitundu byabwe babirete mu Parliament wano gano okusasanya omusimbi omungi saaga tumatize banna Uganda nti Parliament bwetambula kosi za kusigaza ezimu tezisobola mwami Martin. All right. Twenza nyo mtoya awangali nyo. Banafa nga tutudde wano e Kampala. Ekikulu kukola ku bizibu by'abantu nga okuteeka eddagala mu malwaliro okubakolera enguudo ennungi okubafunira obutale eri ebyamaguzi byabwe so si kusetula Parliament. Honorable Alan Mayanja MP na Kaseke Central yenyabo. Mr. Oscar neyanziza Mr. Oscar nzikiriza nsaasire abakozi baali babiri bava Kibuko bafiira mu Luzzi mwami omu yali alusimisizza 14 bwe bakkayo oxygen n'ababula ne bafa. Mbasaasidde ab'ekitebi. Era Mr. Oscar nali mbaga nti olumbe lwa mutabani waffe gwe batta mu Kasa lwa mwezi guno nga 31 twalikyusiza lwa Desemba nga 7 olw'ebizibu ebiteebereka. Omulamwa. Nzeno damali kibiriga okuva ekitebi nze nzikiriza Parliament etambule. Ekisookera ddala omanyi nti bamemba Parliament oli ayinza okuba nga akiikirira kaŋŋambe eggulu naye namala n'emyaka 3 nga tagenzeeko ggulu ng'asula ntinda naye leka Parliament asula ntinda amala emyaka 4 tagenda eggulu gye baamulondera tagendayo. Leka Parliament etambule atuuke wali n'abali abamuwerekeddeko bonna Parliament y'abantu 5 bamugambe nti sebo visita twakulonda naye obeera ntinda ffe waffe tojja n'omulala batuuke ku ground. Nze neewuunya ono omwami akiikira Makindye Ssaabagabo kansala yatugambye mpubono n'omusimbi kitegeeza kanaala sebo ewondooza togula na ku mugaati oba bwamwogo wanga omugaati kwa 5 sente zijja genda nnyo emujja kulya mugaati katulyenga muwogo kukyali escorts sente kizamwe oba zitambula leka zitambule abantu batuuke ndowooza ekyo kye bayita balaza leka Parliament etambule oba egenze Masaka balaza kyawukana kuba balaza ogenda kuteesa n'abatuuze bawe ebirowoozo oli mukyala kyayogeddeko ne wano bagenda kusitula Parliament etambule nga bwebadde etambula ne mu kifo ekyenjawulo etambule. Kankona example ya Kanaala weli Bukanga naye ali eno Makindye Ssaabagabo abantu bamulonda. Kampe example singa abadde eri Bukanga leka atuuke Bukanga bamuleero Kanaala oli mwana waffe twakulondera e Bukanga obeera ndejje. Ekirala mu ekyo nga mmaliza way forward nze ngamba gye bujja batuwadde regional mwagambye regional meetings tulina bamemba Parliament 5 nze nno nteesa bwe nti bwe kiba nga kya region tukole tuti Ankole region, Busoga region, Bugishu region, Buganda region, Kigezi region, Rwenzori region. Twanditeesa nti mu 2032 tubeere n'abamemba Parliament 14 bokka instead of 5. Tugambe nti buli region yabeera bamemba Parliament 2 basobole tuteeseza ebintu byaffe buli region ng'ebintu bikolebwa. Amanya Damali kibirige okuva ekitebi. Kyeyanza nnyo. Mpakanya kino naye nzija kusomesa kati gojjemu ekituufu oba ekikyamu. Ekisooka mukulu Saddam ye yakyogeddeko. Nze ndowooza NRM ekyatufuga bwe tuba nga tulina quality ya opposition ng'eya mukulu Ssenyonyi n'abalala. Lwaki nkyogera? Nali ku TV juzi najjayo ebbaluwa nti ze baakaŋŋamba kati Deputy Speaker n'amugamba enkya jangu noono ne Nambeshe n'agamba sebo kwipondeseeyo nti kale naawe jangu
naye olukiiko mukulu Mugerwa atugambye terwabaddeyo. Lwaki? Yalazeewa? Ekyo kimu. Bw'aba ayagala nnyo okusevinga sente za Uganda, mwalaba ku mikutu ng'agenda eri ebundi bujja okugula ofiisi. Yalina patraise n'eya gavumenti. Lwaki teyazireka n'alinnya akakeke yali alinnya asevinga sente? Kati kanzire ku kino, palamenti ekola etya? Mukulu Keefu obadde oyogera wano, kati nze buli ssaawa 3 ez'ekiro ndaba Citizen TV. Kenya bakikola. Kenya bakikola. Naye otukoze bubi nti bwozze wano oluvannyuma lw'okukubira essimu okyusizza ebirowoozo byo n'otoogera bibyo. Kati kanzire ku kino, palamenti ekola etya? Ekisooka waliwo olukuŋŋaana oluyitibwa budget conference. Ababaka bajja n'abakozi ne batuula ne babyogerako. Budget conference bweggwa ne bakola budget framework paper. Mukiwuliriza? Ebintu ebyo bayita bamemba bonna ne bajja nti eno yegenda okubeera programu yaffe. Oluvannyuma lwa budget framework paper ne batuula mu bukiiko obw'enjawulo, budget ne bakola ki? Ne bagiyisa. Kati olwaleero bano abawakanya bawakanya kye baayisa, nga bwe bawakanya ekya service award nga be bakiyisa, ne bamala emyezi 3 nga banoonya emikono okuwakanya kye baayisa. Abakulu bano be boogera ku mutindo. Ekirala mpulidde aboogera wano, nze nakolako ku mirimu mu bifo ebirina budgeting ezo. Palamenti ya Uganda bwekola lisiti y'abantu abajja supplyinga, eteekamu bwe tubeera eggulu tuyitaani, bwe tubeera embaale tuyitaani. N'olwekyo bw'ogenda eggulu, kuba bagenda kutuula ggulu, basapulaya bajja kubeera abasinga beeyo. Ekyo bw'ogenda embaale bagende embaale. Ebintu bwe bikola abatamanyi mu biyige, kyova olaba nagambye nzize kusomesa. Ekirala, memba wa palamenti aweebwa ssente allowance okusinziira ku gy'ava. Kaakati gwe abadde ava e Kabaale n'ojja e Kampala, manya abadde ava eggulu n'ojja e Kampala, kati ojja kuba oli ggulu oli waka, gwe tojja kufuna nyingi. Ojja okufuna entono. Bana ebintu bino mbitegeera mutya? Ogwajja okufuna entono. Ekirala, budget ya palamenti waliwo abadde agyogerako eri trillion emu ku 7.2. Waliwo ekintu omukulu Judy kye yayogedde nti kaakati bwe banaagenda eyo bwe bajja okgenda banoonyereza. Nedda, wetwogerera kati kuba temukola research. Obukiiko bwa palamenti buli mu Northern Uganda busolooza ebintu ebyo. Ate palamenti ekolera mu bukiiko, obukiiko ne buleeta report. Wetwogerera kati obukiiko buli mu Northern Uganda bukola ku nsonga ezo ezigenda okuteesebwako. Ekimu ku bisuubirwa okuteesebwako ly'etteeka lye bayita contract farming. Mukitegeera nti abantu kiri nnyo mu north, kiri nnyo mu north kuba eriyo muwogo eriyo kiri. Kati tugenda mu birango sebukatono. Njakudda.